Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage kye bayita okweyambululira mu masaŋŋanzira. Kye bayita okweyambululira mu masaŋŋanzira. Kati ako koolaba ke bayita akataasa. Ng'obadde ogenda kweyambulira amasaŋŋanzira. Kati ago ge bayita amasaŋŋanzira amakazi galina amakubo 3. Galina gano agayitamu nga bw'olaba n'eryambuka waggulu gali amakubo 3 ageegattirawo ge bayita amasaŋŋanzira amakazi. Kati ono yeeyambululiddewo bulungi nnyo, yakozesezza ke bayita akataasa ke yakozesezza nga bw'olaba. Era bw'omala okweyambulula bulungi nnyo nga bw'olaba, byonna by'ozze nabyo olina kubirekaawo. Engoye z'ojjiddemu olina okujja n'olugoye olupya. Oba ogenda kweyambululira masaŋŋanzira kati nga bw'olaba awo bibeera bya kiro. Oyinza okutya nti bwe batulaba, nedda, biba bya kiro. Mubeera mukiteeseteese bulungi nnyo, kiba kya bwangu tekirwawo. Ndowooza olaba eddagala baliyengera bulungi mu kataasa era onaabira mu kataasa ako. Omala okunaabiramu akataasa toddayo nako ewaka, olina kukalekaawo wennyini we weeyambululidde. Kati omuntu anajja mulimu agamba nti nze ka ŋŋende nako, yagenda nabyo. Okitegeera, mulimu bano abalonda sukulaapu, abalonda pulasitiiki, kati ajja n'akaggyawo n'akatwala, agenda nabyo. Ebintu bye weeyambululidde awo, oyo atutte akataasa ako yagenda n'ebyo. Kubanga akataasa kaliwo okukutaasa ebyo ebikuliko ebitali birungi. Kaba kamaze obbikutaasaako singa obeera ng'otaddemu eddagala ettuufu n'okozesa n'ebigambo ebyo ebituufu, biba bijja kusigala awo wennyini. Era omuntu ajja n'ajjawo akataasa ako, oba n'ajjawo engoye ezo z'olaba, byonna awo wennyini w'obireka n'obikkako akataasa n'okalekawo mu sitenseni makkati. Era olina kweyambululira mu sitenseni makkati mwennyini. Okitegedde? Kyenjagadde mbabuulire mukimanye. Gwayinza okwagala okugenda okweyambululira mu sitenseni. Bw'obeera omukazi kirungi nnyo weeyambululire mu sitenseni gye bayita sitenseni enkazi, yeeyo ey'amakubo 3. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, by'ojjiddemu byonna, engoye byonna obirekaawo, toddayo nabyo. Olina okujja n'engoye endala empya z'ojja okwambala, byonna obirekaawo oweeyambululidde. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbibalage. Waliwo yeeyambululiddewo bulungi nnyo. Kati oyo omanya ye ebizibu bye byonna singa aba yanaabye eddagala ettuufu abeera abirесaawo mu sitenseni. Kuba sitenseni yo eriwo okuŋŋaanya byonna bimubeera mutaddewo. Oli wajja n'akiggyawo, oba weeyambulidde ku ssente, oli agenda nabyo. Oba weeyambulidde kati ng'akataasa ngaako, oli najja n'akaggyawo ng'agenda n'ebintu byo ebibadde bikusumbuwa. Bwe kityo bwe kiri, kwe bayita okweyambululira mu sitenseni. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.